Mu mwezi gw'ekkumi mu kikwekweeto ky'Owenja ekyakolebwa poliisi mu bitundu by'e Katwe mu zooni ya Wansaaso, pikipiki eziwerera ddala 40 zezaaboyebwa nga kuno kw'otadde ne sipeeya waazo omwali ne yingini. Poliisi erina ne ziyabowa mu bitundu by'e Nateete nga nazo ziteeberezebwa okubeera enzibe nga mu bikwekweeto bino abantu abawerera ddala 210 nabo bagombebwamu obwala. Olwaleero poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango ekakasizza nga boda-boda 28 bwe zimaze okuweebwa bannannyinizo. Epiki 28 ze twasobola okufuna bannannyinizo nga bo bajja ne bawa ebiwandiiko n'obujulizi obulaga nti piki zaabwe era baali bazitutte mu garajeezi okuzikamisa. Omwogezi wa poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango Kyazitwine atubuulidde ebimu ku bye batunuulidde mu kuzuula obwannannyini bwa pikipiki zino. Obanga olina evidence kati nga alina evidence ya buying receipt kwe yagulira piki eno nga alaga n'enamba zennyini enamba zaabwe ez'amasimu era ze ziri ku registration logbook era nga n'enamba ogenda kugiverifyinga mu Uganda Communications Commission ne munira nga enamba zaabwe. Poliisi egamba nti boda-boda eziwerera ddala 69 zaali zaawandiikibwa mu nkola nkadde nga n'ennamba z'abannannyini teziriiko, ekintu ekyabakaluubiriza mu kufuna bannannyinizo. Nga zino piki zaawandiikibwa mu URA naye nga bakozesa logbook z'enkadde, kati logbook enkadde zaali tezilaga ennamba z'amasimu z'abannannyini mapiki gano. Kati ne tusanga nga mu butuufu kijja kuba ekizibu erife. Wabula Poliisi esaba bonna abaabulwako pikipiki zaabwe okuziddukira ku kitebe kya bambega ba poliisi e Kibuli. Mu kunoonyereza kwa poliisi kiteeberezebwa boda-boda emu nnyiniyo yattibwa, naye poliisi egamba nti ekyanoonyereza ku nsonga eno. Era n'eraga n'essimu eyaliwo. Essimu eno bwe twagikuwa n'ekwatwa omukyala ng'ali sayidi z'empigi. Omukyala n'atugamba piki eyo yali ya bbaawe ate nti baamutta. Naye twagezaako okunoonya omukyala ono ajja atuwe information kati n'essimu yazigyeko. Kinajjukirwa ng'abamu ku bantu abaakwatibwa mu kikwekweeto kino baatwalibwa mu kkooti wabula abalala ne bateebwa ku kakalu ka poliisi. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.